Televu mumwe nabe kumida ku PBS TV nze Alpha Makuda Paulson Oroznia singa bulijjo naye nga ate onako olwaleero ku bikwatagana ku basambi baffe naddala abazannya omupiira mu nsiike naddala ku lukalu Africa ne ku lukalu lwa Bulaaya njaga kutegeeza nti onako olwaleero nkwetedde mwana mulenzi Tiago Alcantara. Tiago Alcantara ajjukira nti yavuddeyo n'alangira mu butongole n'agamba nti no she officially agenda kwera nti retiring kye bayita professional football. Asaka onako olwaleero akwetedde Tiago Alcantara ono lubenti omuyongera okwera nti omutegeera biki ebinkwataganako naddala mu nsonga naddala mu bulamu bwe naddala n'ensonga ez'okwera nti azanya akapiira nenga tanjaga kutegeza ntino Tiago Alcantara ono azaliwa enaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1990 mugumu jukira ntino alina emyaka ziri 33 zokka ez'obukulu nenga ate wanatukira mu mwaka ogwa 2025 omwezi ogwokuna ajja kubeera ntino atuusa emyaka 34 ez'obukulu njaga kutegeza ntino Tiago Alcantara amanyage amatuufu mu bujjuvu ye Tiago Alcantara de Neresto kyino kubeera ntino otegeera agamanyage amatuufu nenga ate njaga kutegeza Tiago Alcantara ono yazalira mu kifo kye bayita San Peretio Vitaco mugwanga elia Italy ko Spain ko tadde ne gwanga elia Brazil kwa kinchogera wentyo omusambi ono jukira ntino bazadde be bavuga ko wali mugwanga elia Brazil so kati njaga kutegeeza ntino omusambi ono Tiago Alcantara achino kuba ntino first of all azanyanga midfielder atera anjaga kutegeeza ntino alina effort eziwera ko ziri 5 n'obutunutundu buli mwenda nenga Tiago Alcantara mukamye ntino abazadde we abazaliwa mugwanga elia Brazil iranga omuzadde omwami oba omusajja bamuyita omukoro Manenzo jukira ntino ono yazanyira ko egwanga elia Brazil mu mpaka eza World Cup era nawangu ekikopo kya World Cup mwaka gwa 1990 atera nasobola okubeera ntino asobola okubeera ntino ayambako n'omukyala we okubeera ntino asitukira mu kitone ekyo okubeera ntino bazanya volleyball omukyala ye omukulu Viela Alcantara ajukira ntino yazanya omuzanyo ogwa volleyball akugwanga ya Brazil era nasobola okubeera ntino ye awangula ddala ku bikopo ebyamaanyi naye nga njagala kutegeeza ntino ono nga Tiago Alcantara alina muganda we bamuyita Lafiha ono azanya mu club gye bayita Al Hilal soka club naye nga njaga kutegeeza ntino azanyirako ne kugwanga elia Brazil wali mu kikopo ekya Copa America era gyali mu kuzanya ntino azanya bulungi nnyo omusambi ono gubayita mwana mulenzi ono Mana mlenzo Lafiha nenga te obanga wetegeeza bulungi ndo omusambi ono Tiago Alcantara nga tukiyengera ku njo tutegeera ki ebinkwatako oba biki ebinfaako ndaga kutegeeza to omusambi ono Tiago Alcantara yazanyirako egwanga eya Spain ku under 16 under 17 under 18 under 19 ne under 21 ali mu kumpuliza amakadde kano ku PBS TV ate ali mu kunda amakadde kano ku PBS TV yona joli kubeera ntino following make sure ntino likinga commentinga ate no kusharinga obentino sharinga okwachamanyo okubeera ntino following ate no kulekya no commentinga no kuviewinga naye nga teo twanga tuyongeddeyo Tiago Alcantara njaga kutegeeza ntino utogera makadde kano mu mwaka gwa 1996 yaliko mu club ya Flamengo ate mu mwaka gwa 19 alaba mu mwaka gwa 2008 yaliko mu club ene ya Barcelona yafaawo ku Barcelona nasobola okubeera ntino yegata ku Barcelona enkulu jukira ntino yasoka mu Barcelona ento oba Barcelona B then nasobola okubeera ntino ajja mu Barcelona yenyini enkulu mu 2011 that is 2011 2011 nasobola okubeera ntino ateba goals zali 2 yakola pia zali 5 mwena atera nagenda mu bayani mwenchi nasobola okubeera ntino yateekayo performance yali nnungi nnyo ate nagenda ko ne mu club ebana fa Liverpool ali mu gwanga erya England oba mu Bungereza omusambi ono Tiago Alcantara njagala kutegeeza ntino atakomyawo ate aizenga akola ebintu bingi ebyenjawulo ndala kugwanga erya Spain ate ne club ene ya Barcelona olw'ensonga ntino yagenda okwegatta ku club ene ya Barcelona nga alina emyaka zali 14 zokka ez'obukulu ate era nasobola okubeera ntino mu mwaka gwa 2009 nasobola okubeera ntino akola dabi esookerako ddala ku club ene ya Barcelona era yavayo nga wangudde ebikopo bina birambira ebya Spanish La Liga ate nawangula ekikopo ekya UEFA Champions League nawangula n'ekikopo ekya FIFA Club World Cup omukolo Tiago Alcantara uyavaawo n'abasobola okubeera ntino yegattako abalafa bali muniki bamugula obukadde bw'ensimu bwali miliyoni 25 eza euro ezibasobola okubeera ntino bagula omusambi ono Tiago Alcantara okumujjakira abanafa Barcelona nga baletaka abanafa bali muniki wali mu ggwanga erya Germany mu Germany awo yasobola okubeera ntino wangula ebikopo byali 16 birambira mu lo 16 mulo era nga yawangulirako edala ebikopo edala ebya Germany Bundesliga yawangula ebikopo byali 7 birambirira tena nawangula ebikopo ekikopo ekya UEFA Champions League omukono Tiago Alcantara then oyavaawo nasobola okubeera ntino yesuga ku club ene fa Liverpool mu mwaka gwa 2022 nasobola okubeera ntino yegatta ku club ene fa Liverpool mu ggwanga erya England kati eno yasobola okubeera ntino wangula ekikopo ekya FA Cup omukono Tiago Alcantara era jukira ntino Liverpool yamugula ku bukadde bw'ensimbi bwali 20
2 aga euro. So Tiago Alcantara njagala kutegeeza ntino omukulu ono Tiago Alcantara yafudde n'asobola kwa ntino anyonyola era n'agamba ntino alangira mu butongole nti akapiira yakoze ki yakanyuse. So onako lwalero Tiago Alcantara ebyesobola kwa ntino kutegeezaako ebimukwataganako naddala ku nsonga z'emizannyo ate kwotadde naddala n'ensonga za family naddala ku bazadde be baganda be vobadde mulabi mulungi kono ku PBS TV naye nga ate njaga kutegeeza ntino nze Alpha Makuda Plus and Always Genius mbadde n'omukulu Brand Pasco Sekito omuziki wabenge ku kamera naye nga ate njaga kutegeeza ntino osobola okutunulira ku mitimagano zaffe TikTok, Instagram, YouTube, ate nosobola kuba ntino olikinga okomentinga ate no sharinga ne ku Facebook gye tuli osobola kuba ntino tusangayo bulungi nnyo togivaako gyekumireko ebyo kyabikyaja bungi nnyo era tukola nsobi kuba ntino okwata ku remote yo tusibwe ebyafaayo by'omuzannyiwo ne munne by'emizannyo omukukutivu Alpha Maka aka Kiwanuka Juma wano ku PBS TV Uganda.